De Bruyne, what a ball towards Bob, and Oscar Bob tucks it in for what may prove to be the decisive goal. And yes, they'll talk. Yo. Eddwaliro nno lyagala ssente. Banne. Kati nze atakola. Ssente ngenda zijja omukubire kitaawe. Ono nno tannadda ngulu. Just baagala za treatment gye bamutaddeko. Nze sirina ssente. Mpozi mwekuŋŋaanyemu awo. Musasule oyo bw'anadda engulu ajja kubaddizaawo. Wainange siinaamu. Gamba Prosi. Ne kati gw'oli musajja kika ki atasawadde okuyamba girlfriend wo? Gwe nnyabo byogera by'omanyi. Sawa kummanyiira. Abaye temudda mu kuyomba. Kiki Prosi kyekyo mmanyiira. Lukasi biveeko mwana yiyamba omusajja. Kino kye tuliko kya bulamu na kufa. Tulowooza kyo kiki kibitegeera ebyo? Katusasule ze tusasudde naawe oyiye eyo. Jjukira wayambibwako naawe. Waneno bulijjo gamba okola. Kale kandabe mwana. Naye kino ekyokubanga bannyambako kifuzi kya kunneekwasizaako nakunnangira. Kale. Their new signing's done it again. Oh, sanso kula. Kale. Ndoza tugere tufune ku kyokuli. Kisinza okundeeta si kulya. Ndoza twogerere wano. Ng'oli mukambwe. Waliwo akunyiziza? Sorry. Kyalika ninawe eziddoboozi bbi. Kiri fine. So kumbulire kubikwatako. Nze? Ndi muvuzi wa taxi. N'ekirala ninayo omwana omu. Kati olwo omwana obeera naye? Nedda. Aline maama we. Kiki ekyabaawukanya? Nawe nga omanyi entalo z'omu maka. Obukubagano tebubulamu. Oh. Nkitegeera. Nno nabadde saakugambye nti wano sigenda kubeerawo kaseera kawanvu. Namukwano gwange ali ku kitanda. Sorry. Nesooka ombule kubikwatako. Nze siinaayo mwana. Ate era siina na musajja agenda kunnwanira. Ekyo kirungi. Yeah. Kati olaba otya nga tuzzeemu ne tumitinga maybe omulundi omulala. Kuba ekyaddala nabadde sagambye nti ndi busy, nabadde saagala bwagazi kuyiwa. Okay. Oba twandisoose ndigenda tufuna ekyokulya. N'ekiro nyambalidde bulungi. No. Ekyaddala siina budde. Maybe ndowooza olunaku olulala. I'm very sorry. Okay, kale. Kankuwerekereko. Very fine.
Andi. Andi. Anya bututawana kulingi. Ndikuddayo gy'ova. Naye nsobola okunnyonnyola. Wantu olina ky'ogenda kuŋŋamba. Ekintu kiri kimu kye ndaba kwe kuba ggwe ng'okomyewo ssaawa 7 ng'otamidde. Andi naawe. Tekiri nga bw'okirowooza. Suggestive mbadde ne mukwano gwange Zoe yantutako out. Sifaayo ani gw'obadde naye. Wannakuwoninga ku bintu by'okudda ekiro. Ekimala kimala. Dayo kwata bukwasi kuba ogende. Andi naawe toyinza kunkola kino nkwagala nnyo. Onjaga nga towuliza bye nkugamba. Onjaga nga towuliza bye nkugamba. Genda ekirungi waŋŋamba abasajja bangi abasobola okukolera bye nkukolera. Wanne wange togenda kuyingira. Andi naawe ekyo nakyogeza busungu. Ate TV yabadde ki? Nyabo. Olowooza mu ddwaliro wandivuddeyo oti? Lucas, watunze TV yange. Olowooza ezo zonna ssente eddwaliro lizabadde zaagala n'alizigyewa ng'okimanyi bulungi nti sikola. Wandibadde weesuna nako ne weebaza ne Mukama nti olina omusajja ayiiya. Ne Susan tubeere siriyasi. Olinza otya okusiiba ng'okimanyi nti oli lubuto? Ddala muli oba ofa ki? Nga tojja bitegeera kuba toli mukkiriza. Okay. Ndowooza engeri gy'okyali mu nnaku zo, kankuweereza ebbulangiti oyalaawo. Yeye. Manyi ogenda kunfunirayo ku kyokulya. Sinnabeera fayini. Ate jjukira omusawo yagambye nyina okuddaabirizibwa. Ebyo ggwe yabyereetedde. Ekirala okimanyi bulungi nti nze wano sifumba. Ate ekyo wandibadde okyogera nga tuli mu kkubo tujja. Kati nze naalitegedde ntya nti tewufumbye. Saba nno okunfunirayo capati. Kale nsulireko kaawoke.